Nate nkwaniriza nnyo mulungi eyekumidde ku Dominion TV n'olunaku olwaleero mbango bye bumale okutussaako amawulire Simawolu agafudde mu kitundu kyo ne Bunaayira emitala w'amayanja. Nze Janet Nakitende era ag'obudde buno ngatandikiddewo ewatali kulonzalonza. Ag'obudde buno ngatandise n'ettendekero lya Makerere Business Institute ng'ettendekero lino lisangibwa ku Sir Apollo Kaggwa nga liteekateeka okutikkira abayizi mu bukugu obw'enjawulo era ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno ogw'omunaana okutikkirwa kujja yindiraawo mu kibangirizi ky'ettendekero lino erya Makerere Business Institute. Omusasi waffe atuuseeyo era abakulu bino bye batutegeezezza ku nteekateeka zonna. Abayizi b'ettendekero lya Makerere Business Institute kyaddaaki olunaku mulindwa olw'amatikkira gaabwe terukyali wala nnyo okuva kati. Olunaku olwaleero abayizi balabiseeko ku ttendekero okusobola okukebera ku nkalala z'ebyetaagisibwa n'okukakasa oba ddala basaanidde okutikkirwa. And you went for diploma in 2019, make sure you check two tables. You first got 2018, then you got 2019. If you did certificate in 2019 and you are now in diploma in 2021, make sure you check both sides. Okay? Bwe twogeddeko n'omu ku bakulu mu ttendekero atutegeezezza nti basanyufu nnyo olw'okutuuka ku matikkira ag'omulundi ogw'e15 wano waasinzidde n'akubiriza abazadde okwongera okuyimirira awamu n'abayizi naddala mu nsonga z'ensimbi okutuuka ku lunaku luli era abasabye bajjumbire mu bungi. Tuli basanyufu nnyo kubanga tubategeeza nti tuli mu nteekateeka ez'okutikkira abaana omulundi ogw'15. So tuyita abazadde bonna n'abaana abaayita bajje ku ssomero bakliyaringe basobole okubanga 25 tubatikkira. Omugenyi omukulu ye Prime Minister w'ekitiibwa Maama Nabbanja n'abagenyi abalala abalimu abaweesa ekitiibwa nabo bajja kubeerawo naye nga guest of honor Maama Nabbanja. Abazadde bonna tubayita tubeebaza okusasulira abaana okufaayo ekyo kye mwagala kituuse. So omwana amusapootinge nga 25 tusisinkane tukimalirize. Mu ngeri y'emu ate bo abasomesa bapuukira waggulu nga jjanzi olw'obuwanguzi bwe batuuseeko wamu n'abayizi baabwe era bategeezezza nti abayizi bayitidde waggulu ddala era beteefuteefu okuweereza. Wabula ate bo abayizi abakuguse mu masomo ag'enjawulo batutegeezezza bwe bati. Minisitule y'ebyenjigiriza kwotadde n'ebyemizannyo yavaayo bw'etyo netegeeza bannansi nga agamu ku masomo agatendekebwa mu masettendekero kwotadde n'amatendekero ag'enjawulo go tegakyali ku mutindo okukkirizibwa minisitule ey'ebyenjigiriza. Eno yo Makerere Business Institute yasangibwa nga yo bambi amasomo gaayo ali yagazza bujja era nga bwetyo tekyasomesa amasomo agakontana ne minisitule y'ebyenjigiriza. Olunaku olwaleero yo evuddeyo neteekateeka abayizi baayo olw'amatikkira ag'e15 era nga kigambibwa nti yakutikkira nga ennaku z'omwezi 25 mwezi ogw'omunaana omwaka 2023. Ezzo Joseph Kaye, Simawolu ku Dominion TV. Bannaffe mwenna abagenda okutikkirwa tubayozaayoza. Eyo nno nga tuvuddeyo mu Ndeeba ku Victory Christian Center abaami b'ekkanisa eno bategese omwoleso ogw'omulundi ogw'omwenda nga guno omwoleso gukuŋŋaanya abalimi n'abalunzi aboolesa tekinologiya ow'enjawulo mu kulima n'okulunda. Omulimi ng'ateekamu kitono so n'afuna kinene. Abalesa ab'enjawulo baleese emisomo egigenda oyigiriza abantu ab'enjawulo butya bwe bayinza okufuna mu kulima ewatali kwejjusa. Omusasi waffe atuuseeyo
Katulabe we bitambudde. Abantu bakedde kwetaba mu mwoleso gw'abalimi n'abalunzi nga guno gutikibwa buli mwaka ab'ekkanisa Victory Christian Center esangibwa mu Ndeeba nga guno gwetabiddwamu abantu abawerako okuviira ddala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abolesi mwetabiddwamu ab'Amaganja Horticulture, Kiweebwa Mixed Farm, Fete Organics, amu n'Abalankuyanja nga bano boolesa tekinologiya ow'ekika ekyawaggulu akozesebwa mu kulima n'okulunda ssaako n'ebintu eby'enjawulo era nga guno gutambulidde ku mulamwa ogugamba nti omulimu gwonna guliko kye gugasa ogusimbuddwa mu kitabo eky'Engeresula 14 olunyiriro lwa 23. Okuva mu Kiweebwa Mixed Farm nga tuli balimi ate era abalunzi. Omwoleso guno olwaleero twaleetedde ebintu ebimu bitukola ku faamu. Twaleetedde ekigimusa ekikolebwa mu ngeri gye twandiyise organic nga tuteekamu chemicals endala zonna. Omu ku boolesa aba kampuni ya Mukunyu Seedlings and Products atunnyonnyodde ku busukulumu bw'omuti omusikamooli amu n'emiganyulo gyagwo. James abasinga obungi gwe muyita mukunyu oba omusikamooli. Mukama waffe yeebazibwe era agulumizibwe mu Nazaaleesi ku lw'omuti guno omusikamooli kubanga yagutuwanga ekirabo. It's an amazing tree. Yagutuwanga ekirabo muti mmere eriffe ebitonde bye byonna eri abantu be yatonda mu kifaananyi kye n'agutuwa eri ebirime ng'ekigimusa n'aguwa ebisolo ebinyonyi n'ebiwuka byonna ne biryako ne bibeera biramu. N'agutuwa nga muti mazzi gw'osobola okukozesa ewaka endwadde ne zidduka buddusi mu mubiri ne gugabirira amazzi mu nnimiro ng'ate gutaddeyo n'ekigimusa n'ototawaana kunoonya kigimusa walala naye nga gwe gugimusizza ne gukuuma emmere kye tuyita food security ne gukuumira emmere nga bw'olaba ensujju eyo neewangaala. Ate ekitooke omuzzukulu ne bw'oba okisimbe kati n'omuzzukulu n'akireka ku nsi kuno. Ono akaatiriza nti omuti guno tegukoma ku kyakuziyiza laddu kyokka wabula gukolebwamu n'engoye. Muti ogukwata laddu is the thunder rester. Gukwata laddu ne gusigalawo n'agutuwanga gwe muti ogusobola okutusikira enjuki ne ziwakisa ate ebirime ebirala byonna nga bimaze okuleeta ekimuli. Ate baaboolesa abalala okuli Abalakosete Enterprise nabo tebatumidde mwana basomesezza ku nkozesa y'ebigimusa ebiri ku mutendero gwa waggulu. N'ekigimusa nga tebiringa bino bye tubadde nga tukozesa nti bino ebika ebirala ebitali organic. Bakyo nga bagamba oba ossa mu kinnya katugeze osimba kasooli bagamba teekamu obikeke ettaka olyoka otekeko ensigo ddala ne bagamba teekamu omale wiiki ebintu ng'ebyo. Naye kino eno oteekamu n'osimba lwa nsonga kya butonde tukikoze mu kalimu waffe owa bulijjo just tukyongeddemu migaso mirala. Kikola ku buli kimu emiti egy'ebibala ebitooke kasooli buli kimu. Abantu ab'enjawulo abeetabye mwoleso guno bakuutidde bannaabwe ssaako n'abantu ssekinnoomu ku lw'ebyenjigiriza ebigulimu. Nze Ssentongo Benjamin Banaddi Budda, nze ndi mulimi wa nnyaanya okusingira ddala. Ennyaanya ye signature crop yange. Kakati gwe akyali gy'oli tonnajja mwoleso munange ogenda kusubwa. Keera ku makya waali badde wazze eggulo ate abantu tuli nabo wano bali residential. Omwoleso guno abakulu osasula emitwalo 2 gyokka ate abayizi 2000 zokka. Olwo n'olaba kalonda yenna alimu wamma gwe ategekeddwa abakugu ab'enjawulo. Nze Mwesigwa Simon kwa Dominion TV Simawolu. Kulikayo nnyo omusasi waffe Mwesigwa Simon. Ate mu mboozi ennyuvu ey'olunaku olwaleero obadde okimanyi nti amazaalibwa g'okuzza si ge matuufu okusinziira ku kalenda? Omukenkufu Vincent Kasozi katutuuseeko emboozi eno ennyuvu. Nnyumirwa. Gwe wenna alina kalenda ku ssimu yo obanga wagitimba mu nnyumba yo nkusabye onjazike ku matuugo kubanga bino byendeese nkiwa tobiteekangako birowoozo. Kalenda eno gye tutunuulira bulijjo na bulijjo ezze ng'ekyuka okusinziira ku biruubirirwa by'abafuzi ab'amadiini kw'ossa n'abo ab'amatwale.
era nga ku bano abasinga okwatiikirira ennyo mu nsonga y'okukyusakyusa kalenda mwe mwali Julius Caesar ne munne Papa Gregorio. Era ono Julius Caesar ye yaleetawo ensengeka y'emyezi gye tulaba ennaku zino, kubanga kinajjukirwa nti kalenda y'Abaruumi eyakozesebwanga edda yatandikiranga ku mwezi gwa Mugulansigo oba guyita ogwa Maachi, n'esembayo n'omwezi ogwa Mukutulansanja oba guyita ogwa February. Era ku mulembe gw'omumpembe ono ensi lw'esooka okujaguza olusooka mu mwaka mu mwezi gwa Gatonnya nga lumu oba kiyite January nga lumu, Julian kalenda eno yali eruubiriddwamu okugoberera sizoni ezigenda maaso mu nsi. Wabula okufaanaganako ne kalenda endala, Julian kalenda eno yalinamu olunaku olutalina we lulaga, ekyawaliriza Papa Gregorio okujja n'ekiteeso kye nga ye aluubirira kugoberera nnaku ntuufu Ekereziya zerina kujagulizaako bijaguzo byayo. Na bwe butyo kalenda eyitibwa Gregorian kalenda bwemerukawo, naye olw'ebiruubirirwa by'abasajja bano ebitakoma baayongera ne bafutyanka kalenda eno ng'erina okubeera n'emyezi 13 naye nga mu buliwo tulabako emyezi 12. Gwakiwakanya ketukkeko mu kibalo, ffenna tukimanyi nti ennaku 7 ze zikola wiiki ate wiikis 4 ze zikola omwezi. Kati kiba kitegeeza nti mu mwaka tubeera ne wiikis 52. Bw'okwata wiikis 52 n'ozidividingamu oba n'ozigabizaamu emirundi 4 nga ze wiikis 4 zikola omwezi gumu, ofuna emyezi 13 bweddu. Era zino zibeera zikolebwa ennaku 28. Kiba kitegeeza nti bw'eba Monday yatandika lumu, era ne mwaka ogujja eba egenda beera lumu mu mwezi ogwo gw'oba olimu. Ekyo osobola okukiyita perennial month oba perennial year, nga kitegeeza nti bw'oba wazaalibwa ku Tuesday ennaku z'omwezi 23, era buli mwaka birthday olwetuuka ebeera ku Tuesday ng'ennaku z'omwezi 23 mwaka gwe gukyuka. Olw'ensonga nti emyezi gino gyonna giba gyenkana nga girina ennaku 28. Vincent Kasozi, Dominion TV, Emboozi Ennyuvu. Eyo nno nga tuvuddeyo munnange, amawulire agatawoomya nnakabululu gaagudde mu ggwanga Uganda, enjego bwe yagudde ku nnyanja Nalubaale, era nga muno mwafiiriddemu abantu abakwata mu 15. Ye nno omwogezi wa NEED Matovu Moses avuddeyo n'alaga obwennyamivu gavumenti bwekoze obutafaayo ku bantu batambulira ku mazzi ko n'abo abagabeerako. Twogeddeko naye mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe Lubaga. Katubirabe. Oluvannyuma lw'akabenje akagudde ku nnyanja Nalubaale akaaviiriddeko abantu bangi okufiirwa obulamu bwabwe, omwogezi w'ekibiina kya NEED Matovu Moses alaze obutubagiro ko n'obuzibu abantu abatambulira ku mazzi saako n'abo ababeerako bwe basanga. Nga abantu okwambala life jackets naye basobozesa abantu okuba nti basobola zifuna emisolo emitono. Ndowooza tetuusukkewo nnyo kw'eyo ensonga okuggyako nga mulina kye muŋŋamba ekirala. Matovu kino kitadde ku ngeri gavumenti gy'eragajjalidde mu kugonjoola ebizibu bino, wabula ng'ate ekola gwa kunyuunyuuta abantu bano so nga terina kyekozeewo kubayamba. Obubenje bungi obuzze bugwa ku nnyanja buvudde ku nsonga lwakuba nti batikka obubindo. Buvudde ku nsonga y'okuba nti ebidyeri n'ago amaato agamu gaba tegali mu mbeera ntuufu. Ekitegeeza nti waliwo abasudde ennanga mu kuba nti batuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe kulaba ebintu ebyo amaato agatambulira ku mazzi mbeera gye galimu n'entikka gye bagatikkamu. Ayongedde n'asaba okubako ekikolebwa mu bwangu okusobola okutaasa obulamu bw'abantu abatambulira ku mazzi ko n'abo abagabeerako ng'embeera tennasajjuka. Bakola ku byennyanja bandibadde bavaayo okulabula abantu abakozesa ennyanja ne bamanya nti mu kiseera kino tetulina kutambula, bwe tuba tutambule tulina kubeera mu mbeera bweti. Ndowooza kijja kuyamba okusinga gavumenti okuvaayo omulundi ogumu n'eraga nti ekola nnyo ng'obubenje bumaze okuvaayo. Janat Nakitende, Dominion TV, Simawolu.
Bannaffe tubasaasidde nnyo mwenna abaviiriddwako abaagalwa bammwe mu njege eno. Wabula tugenze mu kanyomero k'ebyemizannyo mu Simawolu ne Mawanda Regan kagatutuseeko. Omukulu. Nyabo. Bannabuddu ekikopo tukirina. Ekikopo Buddu tennaba kukola bubi era kusinziira bwe tulaba omanyi tournament yonna bw'eba etandika bwe ttiimu eba mpanguzi ka tulina tournament eggwe tujja kuba tulaba. Naye ng'ekikopo kyaffe. Naye nga njagala okutuusa okusaasira kwangata ku ddoboozi lyo eri abantu bonna abafiiriddwako abantu baabwe. Mukama abayambe bagume Mukama yagaba era yajjawo naye nga muwe tegabadde malungi wadde n'akamu. Tuwe ebyemizannyo. World Cup y'emipiira gya Buganda etuse weenyumirwa amasaza cup yo erabika etandise okunyuma nga tugenze mu lawundi ey'okubiri era nga ttiimu y'essaza lya Buddu yakubye ttiimu ya Coach zaadde goal 3 ku bwereere ku mipiira egyawedde ku weekend ate yo Sese yakubiddwa Gomba zabadde goal 3 ku emu ate bo bannaffe ab'Amawogola bakubiddwa Kabula zaadde goal 2 ku emu ate yo Buweekula yasobodde okubanga yakubye Kyaddondo yabadde goal 1 ku bwereere wabula ate yo ttiimu ya Butambala yakoze amaliri gabadde ga goal 1 ku emu ate yo Buluuli naye era yakoze amaliri gabadde ga goal 1 ku emu so kosa ne ttiimu ya Buvuma eyakoze amaliri gabadde ga 0-0 ya kusinziira kwendabya amaliri gabadde mangi mu weekend wabula ate bwe tuba tuvuddeko kaawo katono nnyo okubuulira ku ssaza Buddu eri mu kibinja ekimanyiddwa nga Masenge era ng'ekikulembedde mu bubonero 12 eddiriddwa Buweekula naye n'obubonero 12 wabula ate yo Buddu esinga ku Buweekula ggoolo ate bw'ogendako mu kibinja Bulange Singa ekulembedde n'obubonero 13 Buvuma erina 10 bwe tugendako ku kibinja ekimanyiddwa nga Muganzirwazza kikulembeddwa Gomba erina obubonero 11 ate yo Mawokota erina obubonero 10 ebyo n'ebisingawo tugenda kuba tubifuna mu Muzonto Mukama bankuumire. Awo nno siyinza kusukkawo olunaku olwaleero nkwebaza omulabi omulungi eyeekuumira ku Dominion TV wano ku Dominion Vision. Twebaza abagoberezi mwenna abateekako data ne mutulaba ne mulayikinga ne mugabana obubaka buno n'abantu ab'enjawulo. Weebale kwekuumira ku Dominion TV, weebale kunyumirwa puroguramu ez'enjawulo ez'ebyobufuzi, ez'ebyemizannyo, omuzonto, Dominant Girls, Rhythm, abaagala ebya entertainment n'ebirala bingi wano ku Dominion TV bye tubatuusaako. Nze Janet Nakitende, tusisinkana olundi.